Najja nga ndi mukyala namwandu nga sirina kyenina, sirina we nali n'abaana basatu, naye nali ndi awo nga waliwo omukyala najja n'aŋŋamba mbonaabona gy'obonamu waliwo ekitongole kiri wali akikulembera ye Levixon nakuguka mu kutunga engoye n'okufumba keeki. Ebintu ebyo binyimirizaawo. Mwami Levixon nkusiima nkwebaza kulw'okuba sirina kyensobola nakukola kinakugamba. Essaawa zino simanyi sobola nakuyita mwana, nze nkuyita na taata kulw'okuba nze saasobola kusoma nga nina taata wange, naye ntuuse wano mu Kampala n'onsomesa n'enguraduating. Ekintu ky'okola Levixon tekiyamba, simanyi kiyamba community ne bwakabaka bwa Katonda kyemmanyi Levixon erinnya lyo gyeriri. Kati mpulira nina essanyu, sirina kyansobola okugamba okujja kukusabira nti Mukama akwongera omukisa ate akuwa ekyosinga okuyaayaanira. Neyanzeege mwami Levixon ate neyanziza okulaba nti okoze ekintu kino, at least omuntu n'alaga ensi kulaba nti kyayiseemu ate nawe weetuuse ate ani yamukwatirako. Ekyo kintu kirungi nnyo, n'abalala bajja kujja nga balina kye basuubira. Abali wano nze nga bwe mbagambye ndi Zipora, nali nva Mbalala. Najja nga ndi mukyala namwandu nga sirina kyenina, sirina we nali n'abaana basatu nga bba wange yanfaako nga nkyali mwana muto. Natuuka muno mu Kampala nga sirina nawe ntuukira, naye nali ndi awo nga waliwo omukyala najja n'aŋŋamba mbonaabona gy'obonamu waliwo ekitongole kiri wali akikulembera ye Levixon, gendayo bayinza okukola ki okugira kye bakutuusaako, kye bakuyambako gwe ne famire yo n'abaana bo. Saalwawo nayimirira n'ensituka nenzija nembannyonnyola. Nasangawo omukyala bayimuyita Roda ye yajja nemunnyonnyola byempitamu na kiki kyendiko, n'essaawa zino nga mpagamba sikyalina kyakulya. Abaana abo bayimirira nange ne bansabira. Okusinga obungi nze nali mukyala musiraamu, naye nayatula obulokozi nga mpulira buli kimu kyonna ekyange kisaanyikiddwako. Naye we nayatula obulokozi ne bayimirira nange ne bansabira ne bagamba tetujja kukoma ku kyakukuwa kyakulya kyokka kulw'okuba okulya kuno tekukoma, naye tulina okuyigiriza at least ekintu ekinaakubeesaawo nga gwe ng'omukyala ate n'okulabirira abaana bo. Nakkiriza nenzija ne ntandika okusoma. Nasoma ebyalaani, nsoma okutunga obugatto, n'ensoma enviiri, byonna nga nze mbisoma nti nga nina okuyaayaana, n'ensoma okukola zikeeki. Naye mu byonna kye nakuguka mu kutunga engoye n'okufumba keeki. Ebintu ebyo binyimirizaawo. Mwami Levixon nkusiima nkwebaza kulw'okuba sirina kyensobola nakukola kinakugamba. Essaawa zino simanyi sobola nakuyita mwana, nze nkuyita na taata kulw'okuba taata w'omuntu kyasobola omuwa naawe kyewampa. Kulw'okuba nze saasobola kusoma nga nina taata wange, naye ntuuse wano mu Kampala n'onsomesa n'enguraduating certificates nzirina. Kati sirina we nsobola okugenda n'ensaba omulimu ne bagumpa. Lwaki sikuyita taata? Neyanziza neyanzeega. Nasoma bannaye essaawa zino n'obudde bw'okusoma kuno mbadde nfunye ne contract ez'okutungira amasomero uniforms. Keeks za parties muno ezisinga nze n'omukyala ono ffe tuzikola, naye nga amagezi twagajja wano mu As for Women. So ekintu ky'okola Levixon tekiyamba, simanyi kiyamba community ne bwakabaka bwa Katonda kyemmanyi Levixon erinnya lyo gyeriri. Kulw'okuba nze we wanzija kyemmanyi si nze nzekka yali asoma ate yali alina okuyaayana. Abakyala twali bangi kulw'okuba twatuulanga wano buli omu n'akyeyalinga ekizibu kye ng'olaba ebizibu biringa ebyagala okufaanagana. Kakati essaawa zino abakyala waliwo abali Sudan twekubira amasimu Mr. Levixon ne buli omu n'akyeyalinga munne wa waatuuse.
tetuli bubi taata nkusiima tetuli bubi n'akatono nsobola okwesasulira ennyumba kwensula nsobola okuweerera abaana owulira kati mpulira nina essanyu sirina kyansobola okugamba okujja kukusabira nti mukama akwongera omukisa ate akuwa ekyosinga okuyaayaanira mukama bampeera omukisa amina nze era nange okwebaza kwange kugenda eri Levixon kuba nali eyo nga ndi mukyala nga naye tetulina buyambi nga bange takola ate nga nange sikola naye ng'ate nze nina okuyimirizaawo famire nga ngenda ku kyalo nembuuza abaagala obbolezaako kuwumulirako ku nnyumba zaabwe nembasiimuulirako abaagala obbagololera ku ngoye nembagololerako nsobole okuyimirizaawo famire yange naye nali ndi awo omukyalo ono najja nampita naŋŋamba waliyo Levixon alina ekitongole ky'abakyala bakiyita Ask for Women jangu tugende osome ojja kufuna bye banaakusomesa mujja okujja ate ekinaakuyamba okutwala famire yo mu maaso nenzija ne tutandika okusoma okutunga ebyalaani okufumba keeki ne batutikkira kati essaawa zino nsobola okufumba keeki z'emikolo oba birthday oba kapate kikonna nensobola okuyimirizaawo famire yange ntunga yunifoomu z'abaana ntunga bufasoni bw'abakyala naye nga byonna amagezi nagajja ku Levixon kuba ye yateekawo ekyo ekitongole batulabiridde abo be mulaba bannange Levixon mukama ye yamanyi kyali kuwa kuba otubeezezaawo otuwadde ebyokulya otulabiridde mu ngeri zonna amatiriyo zonna ozituwadde kale twebaza Katonda kuba yakuwa ekyo ekirabo nakyo kiba kirabo kuba waliyo abantu bangi abalina naye nga tebasobola kulabirira bannaabwe ate nga tasobola nakufuna eyo sikiru eyimirizaawo bantu naye twebaza mukama yakuwa amagezi ago n'oleeta ekitongole kino ne tusobola okutubeezaawo era twebaza mukama akwongera ebisinga obulungi